kano kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mu mmambya enseze ne kakos the microphone soldier. bw'obika omuntu abaziika bajja naye mu abo be bayita abakungubazi abajja okuziikirako, njagala okkirize wamu nange nti bonna baba bazze kukungubaga. Ekyo kye kisooka. N'atera njagala okkiriza era nange nti mu bonna ababa bazze okukungubaga wabeerawo abazze okusunga, abamu bazze kukakasa ddala yafiiriddwa. bw'aba yafiiriddwa ali mu mbeera ki? Kitegeeza nti mu buli mbeera yonna mw'obeera, mu buli kizibu kyonna ekikutuukako waliwo omusunzi nga si musaasizi. Kizibu nnyo okumanya omusunzi n'omusaasizi mu mbeera mw'oba oyita. Oluusi odduka okweyabiza omusunzi n'olekawo omusaasizi singa embeera ekutuuseeko. Njagala omanye era naawe otegeere nti si buli muntu ali mu duniya muno akusemberera ng'ofunye ekizibu nti aba anyoleddwa wamu naawe. Abamu bajja nga basunzi era baba bazze kusekerera nakwongera kujjamu biki byolowooza ku mbeera ebyekutuuseeko. Yawula baani bw'oyogera nabo mu bulamu, yawula baani bw'osobola okuddukira singa oba ofunye ekizibu. Kijja kuyamba nnyo mu nsi okusobola okwawula enkwenge kwaba bakwagaliza. Ate era mu kalowoozo k'olunaku olwaleero manya nti si buli muntu mu nsi nti ojja musanyusa, ate era si buli muntu mu nsi nti ajja kuba mukwano gwo. Teweekubagiza nakulowooza mbu buli kyokola kijja kusanyusa buli muntu akulinaanye. Tosobola kusanyusa nsi n'ogimalayo. Agange nze Kakos the microphone soldier. Bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe va mu buliri.